Weewaawo abalabi abalungi nyongera kubangambaniza ku nnyonyi ndala ina gye musinziira mu bitundu by'eggwanga bitali bimu abali ebweru w'eggwanga kw'ossa n'abali wano mu ggwanga lyattu Uganda tubaaniriza ku nnyonyi ndala gwe wena atanaba kubanga otutegera bulungi genda osubscribing teekamu olutambula mu Uganda butereevu ogenda kubanga otufuna nnyo kwonako mukadde personalizing mukwano ogenda kuba otufuna bulungi nnyo mwena abali mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu abali Germany abali Saudi Arabia abali America abali wano ewaffe e Uganda batumiddeko nnyo mwebale nnyo kubanga mwokya kadata kamwe ne mubanga mutulamu mutufudde ekyamaanyi n'obuyambe bw'enjawulo bwonna bwe mutuwa okusinziira ddala mu nsi zonna ezitali muzimu gyonna gye musinziira bamikwano tubebaza nnyo tubebaliza ddala amanya n'eddoboozi teri mulala okujjako Namwanje Irene ndi wano n'omukulu ngenda kubamba avuga speed yakawolawola sagala tudduka ennyo omukulu tulina omuwa obudde atubuulire ate ndi n'omukulu Undercover wali nnyonyini ddala wali ku kido wali ku mukono gwange ogwa left nyinza okugamba nti kababuuzeko ate tugenda kuba tuyongerayo omukulu agatto nga kali kumaanyi kuba wajidde wano nga naye omukulu ng'abikoze Sinyo tugezaako naye omukulu ng'ogaddewo nnyo nzigulewo abakwagala bakuyite bayitewa nsobola okugulawo ekikulu anti n'abalabi nabo balina okuntegeera n'essibu zaabuza n'obuzaabuza n'ogalawo nnyo yadde bagamba smartness has no weather naye omuvubuka namulabawa abeereyo nga beefaanaanyiriza naye we bali kuba smart ka weekend katambudde ddala bulungi ka weekend kalungi nnyo era tubikola naye mwe musinga naffe mwana otugudde kwano mu kava zaffe nga tukiringamuko naffe weekend kiba kirungi nnyo no refreshinga bwe kibeera nga kyetaagisa kati omukulu ng'oggyeko amannya gano agakola sente Undercover yes manya gali agewaffe gali kapaapi mwakalabye twakala okwetegereza bulungi kali ku original kali ku maanyi ate obitegeera nawe ndi wakabi nange oli wakabi nnyo si byakweyogeza bweyogeza ninga oli w'amaanyi nnyo mwebali kusiima banna kakati omukulu nsaba namusize kubatulaba kuba tonnabalamusaako abatulaba mwebale kubeerako Namwanje Irene omwana ono yabikola era banaye mbasaba mwongere okubeera nga mumuwagira naye nange mbasaba obuwagizi bwammwe amanya n'eddoboozi bampita Undercover Papi amanya gali agewaffe ag'olunaku olw'omukaaga nga luno yenze Bazira Alani Peter omukulu Bazira ne bayita hero abasajja bazira siriri eri busoga that's why ebintu byokola byonna byabazira okikuba naye ng'obulamu buli buti obulamu si bubi tugezaako wekweka nnyo naawe olimba wekweka nnyo anti Undercover abantu bamanya Undercover naye kati nzize full swing full force ate bubi nnyo muziki ku muziki teri kuweza ati yakapya wakawulidde ako ke kaliko naawe naye nga mwebale kuba muziki gwa Undercover mwe musinga bananga watali mwe n'abawagizi bambi abawagizi mwe bali mutabana fere tubeerawo kate interview tunazikola ku baani bwekiri ne bambi abawagizi mbebaza era bambi nyongera okubasaba bambi munyongere mumpagire kubanga mwe mufuula abantu ensonga mufuula ensonga mwana okitege leta tukubezi cricket ovo muzijjuze musobola okubeera nga mufuna ku new talent tolina kyanjawulo kiriko oli agikuba n'agijjuza kati naye awatali abo abatulaba mwana be babikola ffe tugezaako okitegeera tugezaako naye oyo ali emabega eyo oyo abanga tagize bwakisebo Katonda yasinga mu byonna waba takonyemu stamp bwekiri naye omukulu omulabi akulaba era omuwagizi wakwetaaga ayagala akumanye akutegeere ng'ovudde ku bino bya Undercover Undercover asibukawa Undercover nvaawo Kawempe Kawempe nga eriyo zi big talents nyingi nnyo Gaza ogitegeera tuli bana baggeto twerandiza batuyita bakyerandiza kubanga mwana tugenda ne tutoba mwana abana bayita muzihaso
naye Kawempe ava superstar era buli Kawempe bove Kawempe ngoli feri teba disappointing. We never disappoint. Buli talent jo uliange eva Kawempe ogamba ni yunga wavayo ba superstar. Kitege menga mwana mva Kawempe nze banzalawo Kawempe. Kawempe awo mwana wa mchibuga tolinga faveri mutsakala ni mwana wa mchibuga nayenga eri gye banzikira ddala Kiwenda Busiika na Mulonge eyo Kiwenda eyo nanda siwala kumpi n'ekibuga in fact baseera nayo okugulayo kyokolo ndi mwana nzala wa mkibuga bwe kiri naye kakati obulamu obusanze otya before twagala twogere ku bulamu buli nga tonnafuka serebu kuyimba wano nga tonnaba kujja kuyimba weewaawo sinaba kufuuka serebu naye nga nze no gwe mulaba nkoze emirimu mingi nze nabeerako nakolyako abayimbi abo nga bino bikampuni nedda nga tutunda computer accessories awo ku Nasa Road awo gayi bamuyita otambulira mbagezi berere ne ku Nasa tevayo bawewe nawo ndaba nange ndi mugezi okisekera wallahi tevayo bawewe so twali baana be Nasa awo nga tutunda computer accessories gayi bali bamuyita Premo nga muyimbi naye nagenda okulaba mwana tikikola olinda kasente k'omwezi bwe kiri omwezi mwana ngolinda okasente k'omwezi nembulamuko kawe wasoka n'otubulamuka wali obalakaki nenumbako eyo mu Cali mu Califonia Los Angeles nemberako keyo naye ate kati nazze nakomya bubi nnyo naawe wayogeze kuwummulamuko wali ogeze for business era obimanyi oyiriba n'ogenda n'ogamba kati wano nga bwe kibanga kiganye wano kagenda njiribireko eri Irene olaba tulina okufumba ate naddala nga mwana twazaalibwa abakyala nga baavu abasajja nga baavu kitegera kya mama wange mwavu bambi yali talina ssente taata wange yali talina ssente okitegera nga ne bw'obanga oyagala akantu konna ng'olina kuyiriba okukeetuusaako era mwaki nva ngamba abaana abali temugaya mirimu ate temupapa yes kubanga mwana oyinza okupapa ate n'obigwamu okitegera n'ogwa mu mbi naye kola mpola naye bamugezi nnyo bamugezi yes ne tobba omanyi bagenda bagamba abayaye bekawempe abo basumbuyi abaana bagezi bugezi batetenkanya bagezi naye mwana bw'obeera ng'oli mugezi ate bambi tota kirooto kyo ekirooto osobola okubeera nakyo ne oba otunda amagi okitegeera ne oba osiika Chapati nze omanyi naseekako ne ku Chapati nali awo Kawempe Winston Standard awo oba essomero eryo olimanyi okitegeera nga ntunda Chapati nziguza abo abaana babeera mu bisula abo naye nga abaana balya Chapati okitegeera kati omuntu andaba eyo tamanyi gye nava okitegeera so ojja ogoba ekirooto mpola kati from kusiika Chapati ezo idea y'okugamba nti kati kansuule kantandika ebintu bya tunes bino ogijja wayakulimu oba wali idea yalimu oba engeri gye wali nyimbaana beekawempe awo baserebu babeerayo nga bakikuba omanyi ekizibu ekiriwo is not to discover who you are bw'obanga olemedde okwediscoveringa kubanga Irene tosobola kuwunsanga nongamba janku interview biki okitegeera naye olina okubeera nga naawe oli consistent ate nga naawe olina ekintu ky'ogobanga okiraba noga mwana njaga kuba muyimbi naye bwe mba njaga kuba muyimbi nga sirina ssente ntandikiddewa so bwe bito bibiri nze okuzuula ekitone kyange nakizuula nga nkyali muto nga nkyasoma biki brother wange ne mugambako ne mugamba njagala kuyimba brother wange nangamba nedda osobola kugenda mu kuyimba obeewo kati waliyo ka talent yadde nga naye alaba talent kaalimu ne nga womanyi abakulu baffe balina test ya music nga yali agala nnyo bamayinja abo ayagala akivuga kizeeri aleka goyagala Bobby we balikokona wano gwakitegeera kati ye ng'alaba ate ono music w'abayaaye kusiba nviiri kuwummula matu ola biki okitegeera alaba omwana agenda kamulaza alaba tugobeera muyaaye nnyo naye ng'ate bambi saali muyaaye nali kuulu naye nga bw'omanyi olina okufaanana omulimu gw'okola
okitegeera olo family ene wakabe wayingira mu ekyo manya abantu bekeyo bagenda ne batusobera ne batumerako nze kamwite kumera anga omwana agenze omwana yononese batama mufunze batama mutama tebatandika kugamba nti omwana ayononese omwana kati nno basoka ne bakiŋŋaana naye omuntu ng'omuganya ekintu ate kyalemerako aba ino discovering lwaki oŋŋaana ekintu ekyo kiki ekirungi ekintu ekyo nze gula nawandikanga music okuva nga ndi bwenti nengenda nga talent genda yeyongerako nemanya nti biri bye nawandiika eri bwali buugi kati kankyuse mbwenti kati kankole mbwenti nasokera kayimba bakaita selector akayimba ako tetwalina sente zika promoting of course netukavaako naye nengenda nenkuba tabula nenkuba nkyakulimu ne Nina Rose ndoza kayimbako mukaina ne Nina Rose nkyakulimu then netukuba gundi awo munyenye tulina munyenye awo waliwo boot down kati ne idio uyo kati challenges zino ezibawo kozimanyi nti mu bulamu omuntu oba otandika tebiba byangu challenges ziba nyingi nyo okutuka kuba serebu okutuka kikuba bwekiri awo wenjagala awo omulabi wayagala ukoze eri abaana abato abali abakyayiri bane music nga yamanyi byakakeeka challenge zibaamu nyingi abafuna nga kubikono okola ababbi bannange mutuba ate bababa batya bali agaba ku promising abayaye babagwe abayaye bakuba oli ayinza okugamba leta sente ngenda kukubira oluyimba bambi n'otunda buli kamu koyina okitegeera naye wallahi abayaye atwala sente n'atakunyega n'omukubira esimu n'omuteerako nakyazikwata abaana balina talent babanga balina talent mubayambe okitegeera mubayambe yes era nze nebaza nnyo oyo manager wange bamuyita Bakada awenta manager Bakada mwana mwebaza nnyo cause ya discovering a mudra okitegeera na mudra katulaba is a big star ne by then mwana nguli ebikono bingi mudra awandika ennyimba bamutwala bamugulira mata okitegeera ebikono biri eno waffe yo kandi mumulika wewe mukwano nedda nokola oluyimba n'olutwale wa presenter akusaba sente nyingi nenga naye akimanyi Uganda olukyali artist muto okitegeera tewali sente tewali gamba nti noyina sente nyingi nnyo nti omuvubuka ono bagenda aba alina business y'amaanyi nnyo naye emiga 3 ogitoola n'ogiwa gayi akuba oluyimba ate yakugamba bulungi nja kufuula ensonga okitegeera oluyimba ne lugaana n'olya nga talufanako n'olya nga noga mwana kale mwana mutu frustrating mutumalamu amaanyi omukyali waba akuwadde oluyimba ngolala lubi muzidize sente ze mugale tosijja ddukuba okitegeera teri luyimba nze kyenzikiriza teri luyimba lubi omuntu watulya wansi n'alowooza idea gama lubi lubeera muggwe nti luno terujja kunkolera naye olwa terukolera omulala lusobola okukola naye kati omugamba nti lutwaleko ewalala okitegeera ne tutwala sente ze kubanga that is confiscating oli mubbi confiscating obba ebintu bya wekikugamba abaana mubawe moralo esobola okubeera nga ekola ki soko tusamplingemuko ku vibe empya tune empya bagiyita idio. She's an idiot. I'm an idiot. Hello. I'm an idiot, baby. Oli byange ndi bibyo. I'm an idiot, baby. Cho, nafuka idiot. Nze mulavu ndi idiot, baby. Oli byange ndi bibyo. Oli mukwano. Nafuka idiot, baby. Yeah, omanyi. Oli mulavu. Omanyi ayini. Olaba. Ebayo omusobo. Ogenda n'osiriwala omuntu. N'olyanga omwagala. Go kimanyi nti nno bw'obanga si gwakyaye bwe bakukyawa osobola okwetuga. Nze siba mwana njagala nnyo obulamu nanya okulumya ndi mukazi ayagala okulumya abakazi balumya kituufu abakazi balumya naye ife abasajja bayinza okukyawa nga gwokyaye naye bwe bakukyawa ogenda okuwulira nga omutima gwonna gusiridde wenna omenyese oyinza okubeera nga ovimba wano naye baba bakukyaya muganda naye mwana kiki olina ebizibu ki kamwana ebizibu biri ewaka manya abayimbi omutandika okuyimba obuyimba bwa laavu ffe tubeereyo nga ffe tubalaba naye ate nze nyimbira oyo ali eyo mugamba nti bw'oba olina omuntu gw'oyagala musiriwale mwagala omusiriwale. So how did you come up with that idea ne title eyo idio?
idiyo kiva mu kigambo idiot. Hey! Yes. Kati osobola osiriwala omuntu naye tetwagala nnyo kigira ndi idiot. Okitegeera naye mu kwagala temubaamu busiru. Okitegeera kwegamba obanga aba ayagadde nnyo omuntu n'omusukkulumya oga mwana kadde munakasiriwala kano yati yenjogera eriwo wasiriwala eyo lwakuba otubuzaabuza tobitugamba babangayo naawe babangayo bangi kambiveeko awo tuveewo kuba manyi ansayo togenda jipa. Omukulu Undercover olina omukyala nkyalemedde waawe. Omukyala ebyomukyala ndi singo naye era abeerawo. Sinoonya naye abeerawo. Osobola okubeera n'omuntu okujjako nga oli sayidi eri naye nga kati mukitetenkanya mutya omuntu oyo kubanga abantu abayimbi naddala abantu kasijja gamba bayimbi basereebu bonna oba wa ku TV oba muyimbi oba tebatera kuwangala na relationship gw'okibalancing otya with the music ne fame okugamba wasobola okubaawo ekintu kye bayita aggressiveness. Abakyala baffe bwe balaba nti ofuuse ensonga waliwo eyo panic gye bafuna ne hataataaka ebyo bigenda ne byegatta n'abeera nga addira obujja panic aggression neyeeyongera. Ani akubidde oyo akugamba ki biba bingi ate naawe buli sawa obeera ku ssimu. Okitegeera kati buli wobeera ku ssimu aba ayagala amanye who you talking to. Okitegeera ng'ayagala amanye. Okitegeera kwegamba ffe tubeera ku ssimu buli saawa naye oyinza okubeera kati essaawa zino nafulumiza oluyimba obwongo bwesera odde nodde eri. Okitegeera olina okubeera nga abaana eri bakuyambako naye naawe olina okubeera involved. Okitegeera family is very 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 important. Era bo manya nti kati buno obudde bwa family obudde bwe butuuka obwa family yange mba nina okubeerawo. Okitegeera abantu bange mba nina okubeerawo. Kyamanyi waliwo olusi ebintu bwe bikwata family mu butuufu oba katugambe nti olina omwana bambi n'atafuna budde bukulaba ebintu nga bikutte odde nodde eri otambula odde nodde eri. Ekyo kyo kituufu nnyo naye oba olina okibalansinga. Omwana omubuulira nga dadi ali ku kino kakati tebabitegeera naawe tebabitegeera. Nakolako interview y'omukulu wano omukulu Conrad muzannyi wa firimu wa bina Uganda yatugamba omwana we yamubuulira nti kati ngenda kukola kino era asobola okitegeera nti kati ngenda kukola kino dadi sawa zino taliiwo osobola kati kankugambe kino nti osobola okumubuulira omwana omuto naawe oba abaana abato Katonda abakola atya. Omwana omuto ayinza okujja nga zaayaka ayina omuliro gwe naye n'ogukendeeza n'omulimbira awo just n'omukyusa timing. Okitegeera kati osobola okumugamba mami omanyi kati sigenda kubeerawo ngenda wano ku TV naye nenkya n'omuganga ngenda ku TV ne luli tasobola bigumiikiriza dadi onaawe kamulimba. Okitegeera naye oyina bubeezi kubeera na budde n'omanya nti kati buno obudde ngenda kutwalako bebi wange omwana wange ngenda mutwalako n'omukyala wange oba batwaleko somewhere. Okitegeera obwo obudde bubeera bwabwe si mugijjeeko beera nabo bawa obudde biki then osetinga kati kiringanga like timetable y'okulya. Okitegeera kati okimanyi nti essaawa zino nti oyinza okuba noga mu dakiika bwezi ngenda kuba ngenda kulya. Okitegeera nga katugendeko mu break nitugenda kamera ne bagijjako ne tufuna kye tulya ate ne tudda. Okitegeera n'okumawo nga ate oli fresh. So kyekyo nti olina okwerefreshinga waliwo obudde bw'okukola n'obalansinga nti kino kankibalansinge bwenti nekino. Undercover wangi management yali biki? Management ya DCM Empire njebaza nnyo. DCM Dream City Music Empire eyo yetufuula era tano talent ez'amaanyi kugambye muliro ereta muliro
waliwo manager bali aba basajja bazibu nnyo waliwo manager Bakada waliwo manager Alozias Mugagga waliwo manager Collins waliwo manager mwerabiddemu naye nga bali bana bazibu nnyo bazibwe namwe babasanga namwe muba ekintu mukirina mu mutima nga bwe nkugambe wali nti osobola okuba ne talent naye ali eri nga tasobola gizuula nga ye tayagala nakutegeera nga yagamba ogateeka wano sente nayo ebigambo byatwabikoowa Undercover totambuddeko mu management ez'enjawulo koza bayipiika bayeejeera ero nowulira ali mweno nowulira kati ali woono nedda okujjako nali njagala nnyo okubeerako mu firebase omwo naye nga toyina eri atayagala firebase taliyo kigambo nga tosogerako nze bwendi ono mpulira nga ndi mu vibe mpulira nga yakabi naye nga tunali siina wempita so obudde bukyali tebunnayita nedda kati ate we nafuna DCM Empire wabitegeera kyagala saagala nakuvaamu omanyi waliwo wowulira nga ekintu you own it okitegeera nga n'abantu abakulya abali surroundings with bakuwa time kati okimanyi nze banvuga buvuzi banvuga buvuzi ne bandeeta ku interview tuli bakabi naawe bakuvuga manager naga olwali tulina interview gundi olwali tulina kino tugenda kola video tugenda kola oluyimba noga okay netegeke weeteke by saa 2 ngenda kunona kambagambe tuva wano Undercover agenda kumpa ku paper era bwatazimpa interview ngikola nyitamu nenga Undercover nekubaja paper wange ate kwabanga bwabutubanga tetumugizeemu wali eri omukanga mukko nawe vibe negira weekend ngayitemu nga wekiri sister wange soko tuzeeko tune tuddemu tugiwulire bulungi njagala abantu bagitegeere soko demo tuwa kapera idio yonzibu Idio, she's so pretty. Ono yankuba day by day. This girl is so pretty. Kamuwe buli kimwe kyange. Finally katweyagale. Finally katweyagale. Omukwano gwe nnina leka ngumuwe. Omukwano gwe nnina leka ngumuwe. Hey, this girl is a blessing. Hello. Every day she's so nice. I'm happy we are now dating. Zena yetuli so tight. Hey, I'm an idiot, baby. Oli byange ndi bibyo. Nafuka idiot, baby. Cho, regional man Undercover. This Empire will lock it and rally. Nayenga Undercover byonna bena tubyogedde tusanyuse vibe ekubye buli kimu wekiri naye abaana abali eyo ba upcoming aba struggling okutuukako wootuuse kozi tebibadde byawe ate nga nange ndi upcoming lekate nawe kate kunzisa nnyo nawe lekate kunzinyononera vibe temugamba abali eyo mu commenting mugambe kiki ekiriwo mutubuulire kiki tuli wembeera nga muwulira omuziki gwa Undercover bambi mutuwagire naye nga upcoming yenna lemerako ekirooto ekyo ekikulimu music alinga muzimu music ogulaba bw'omugayalirira bwoti ekintu ekyo kigenda kuhontinga kikubeera munda nga kigamba njagala kufuluma okitegeera simanyi oba Katonda yatukola atya bw'oba oyina talent n'olema okugifukirira boy neoba otuse emyaka 6 era ojja kubeera nga naye bangendeko mu studio mfume kayimba abaana bali kawulira sikulimba bwe kiri naye nga bambi abaana bali eyo mwenna bapkamingi mulemereko tebibeera byangu it's not a walk in the park togenda kubeera nga otambulira ku green carpet buli ssaawa abababba gye bali bajja babba naye funa omuntu omutu mufune ba management mubaletera akayimba kamwe mugire this goes by the way this goes to them mwana mulekerawo okwefuula abakabi kubanga bw'omera amalala emirandira gyo n'omuti we guba gumulisa nga waggulu gulina ebikola ebya green
buli muntu ajja kujja kubeka ekibala n'abadde eri Swangiza Avenue kulengere biki DCM Empire kulengere gundi akulengere ne gundi agakola nawe kayimba naye jjukira gy'ova kubanga omuntu yenna ng'amanyi ng'alengera gy'alaga ng'amanyi gy'avudde tasobola kubulwa kkubo tasobola kugaana kulengera wajja akola ki eyo focus ebeeramu kati ne bwoddira emirandira gino egyakufukire gino n'ogitema gya wansi eri waggulu ng'okala okitegeera bubi nnyo mu bitunule nammwe bameka ababikoze nga bamaze okwewaggula okitegeera sigaana bw'obeera ng'olinamu ekintu noga nti mwana management kale batwala sente nnyingi oba bantwalako ogundi percent oba biki muddemu revise that gundi contract mugirevising cause nabo baba bategeera okitegeera bw'oba okoze sente noga nti omwana kati atandise oyingiza sente sira lwakire mu revising a contract okitegeera musobola ogirevising nga okay kati twatandika ne 0 naye kati tuli mu 100 okitegeera naye tukoze tutyo okubeera ng'omwana ono tumuteekako tumutadde naye asobola okubeera ng'akola ki kubanga naawe oba olina okwezimba management simbi naye ate management naye esobola owuliriza naye todduka buddusi n'ogamba nti kaŋŋende ew'abalala bw'obugende ew'abalala bajja kukutwala nga wozze naye nze nga bwe nkugambye nti bantu bange banjagala nnyo bano abakwagala naye bw'ogenda eri mu bapya bagenda kubeera abasoose bakustudying embeera zo ebintu bizibu osaba kino tomanyi gw'otuukirako biki okitegeera naye wano oba omanyi gw'otuukirako nti gundi gwentuukirako byesi bajja kugamba tugenda kuwa emmotoka tugenda kusayininga tukuwe kino biki naye kasita omala okumenya contract eno n'ogenda eri boyi nga bikyukamu Undercover abafans babagala okufuna music oba mufuna bate bafans bange munumbe ku nina gundi social media platforms Undercover Papi Instagram undercover_papi TikTok Undercover Papi Facebook Undercover Papi buli wamu Twitter munumbe eyo buli wamu gyendi ne LinkedIn gyendi Undercover Papi Undercover ekisinga okunsanyusa wabula ebinsanyusa bibeera bingi naye nze njagala nnyo omuntu nga anfaako banne njagala omuntu anfaako tuve wano ntandika okufaako kuba teyo byensinga okola oludde bannange besides ebikusanyusa biki ebikunyiiza ebinyiiza saagala kunimba bannange nze siri mulimba era bwe nkugamba ekigambo kyange kiba kigambo kyange nze saagala muntu annimba ankuulako obugambo obusembayo nga tuva wano obugambo obusembayo mwebale kuwuliriza manya kulaba mwebale kulaba banayira mwongere mulabe Irene atubeereramu nnyo mwana atukubira omuziki ogwo nga tuyiriba mpola magezi abaana bano mwana babeera mu field bakola omulimu gw'amanyera bambi mwongere mubawagire naye nange nze mbasaba mumpagirire ddala era nzija gye muli n'obuwombeefu mumpagire kubanga mwe mubikola mwe awatali mmwe nze sisobola kubeerawo era tuwewagire eno biki naye awatali gwe ali emabega eyo akutta akasimuko akutte esimu tekimatalinga gusimu kigwa okutoba kasimu oba gusimu kitegeera wabula wooteekako ka comment awo bwogenda no subscribinga ku luyimba lwange mugendeko ku page yange Undercover Papi oluyimba olupya gye luli bange n'ennyimba enkadde waliwo ne vibe endala ennyimba ezedda zetwakola musobola okulaba noga kiga kirinamu okitegeera weera nga wakawaali mbambi mumpagire kubanga mwe mubikola nze mba temumpagidde mba sirina kyendi era abagudde bonna ogenda olaba era bakomyewo mu maaso gammwe nga bagamba naye mutusonyiwe byawaba okitegeera naye nze mbasuubiza sigenda kuba na malala muyinza okulaba vibe eri waggulu kyaleyayuki nedda tetweraga bwerazi naye bino tubikolerera okitegeera naye awatali mmwe newemba nga ndi wakabi ngamba ngenda tambulira mu bbanga nina okufuna gwali eyo nosobola okunfuula owakabi oyo nno ye muyimbi Undercover with a new vibe with a new tune ngeno oginoonyeko nga bwakugambye wonna akwesa Undercover Papi ngeno omunoonyeko naye nga for now tugenda kuba tuva mu kifo kino bwe tusobodde okuba nga tutambula olwaliro I sign out.